Salam TV kwoli tukwaniriza era tukwebaza okubanga weekuumidde ku lutimba olw'emirembe. Ankulamuse n'ekiramuso eky'ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Mustafa Muhammad Mutuhe. Program enkizo tubeera tuzze nayo saawa bwe ziti. Studio tubeeramu ne mukadde waffe ow'ekitiibwa musomesa waffe Sheikh Qasim Ahmad Kiyingi Kulumba era omuzirandiga yatuuse dda. Yamusaba abatolere ku salaamu inshallah. Then tugende mu maaso ne program yaffe biidhnillah. Sheikh tolya kuba tulaba salaamu. Abatulaba balungi yonna gye muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ebibuuzo bikyagenda mu maaso Ebya siniyafu inshallah kitundu ekisinga obunene kitambudde. Obunkenke bukendedde kati. Obunkenke tebukyali Anti munnaye mubeera ku bunkenke mubeera bugigi abaana okusoma. Sheikh enkizo gye tulimu bukulembeze, nsimbi, baani abalina zifuna, baani abatalina zifuna n'ebirala n'ebirala. Tujja kutuuka ku qismul uqubat bibonerezo firing squad. Allah tukiyingirize. Omulundi ogwayita Sheikh twalina ekintu ekyali kyokya ni lwakuba akadde katutemako katusalako tutasobola kubeera nga twaggusa ekintu. Twalina ekintu mu ddiiro nga era bw'oba otunudde mu ngaba y'emmaali ebeera ekuŋŋaanyiziddwa obutali walaga nti buli muntu alina ekipimo kyafuna oba omuntu afuna okusinziira ku migaso oba obwetaavu obubeera buliwo, nti ensimbi zisaasaanyizibwa okusinziira ku migaso abantu gye balina oba society gye bafunamu oba okusinziira ku bwetaavu bubeerawo. Naye ekyo kiba kiraga nti ebintu byonna tebikola ki tebyenkanankana. Si nti buli ajja nina ekyetaago najja kujja nga nina ekyetaago kya mutwalo affe twasetinga tugaba 3 n'okwata 3 n'ogamba naye ng'ebyetaago kya mutwalo. Waliwo omusajja eyaŋŋamba nti edda yaŋŋamba nti omuntu wakusabanga ssente n'agamba mpayo 10 tobuuza. Tuli mu kibuga n'agamba olina 10 awo tobuuza omanya kyagenda okukola ki. Ojja kwogeza omusajja ebyo kati nusu 10 zikola ki emyaka egyo yadde ng'ebiseera kale bino kiyinza obutakola n'ebiseera ebyo nga10 kigula sigala nakugenda wa ku mulembe gw'Amini batumanga sukaali 10 10 kyali kingi wangi sente 10 simanyi sente ani enusu ezo ng'egula kiro. Allah sijukira eyalinnya ennyo nga banaatera okumuwamba ate ziwera nusu 20 sukaali. Kakati 10 wano naye kati 10 tekikyalina fayida kigula kaswiti. So omuntu bwe yakusaba nga 10 ng'omanya agenda kunywa sigala oba agenda wa mukhala kale yaga nti omuntu wakusaba 10 tobuuza bingi. So kati ekyetaago kye kibeera kya nusu 10 kati gwe bw'omuwa 10 azirunulwenda talina pulaani yaazo kitegeeza agenda zikozesa bubi. Muwe 10 kyakoze eki kyakusabye. Kati obwetaavu tulabye nti waliwo ebizibu bivaalinga mu buzito n'abantu. Omulundi ogwayita Sheikh watugamba nti abakyala tebenkanankana n'abasajja, naye obudde bwatusalako ng'okyatunnyonnyola. Omukyala awulira oba alaba Salam TV ayinza okugamba nti nze ndi mukendeevu lwaki senkana na musajja, ng'ate aho wali mu bennyini batugamba nti ekitiibwa mu maaso ga Allah okifuna okusinziira ku ddaala ly'oliko mu kukola ki emirimu gyo oba okutya Allah. Omukyala okumugeraageranya ku musajja obusiraamu bupimira ku ki? Ya akhil karim, ensonga eyo mpanduko. Ate obusiraamu bwaginnyonnyola n'abamanyi baaki
b'obusiraamu. tuddayo mu tafsiri ibn kathir yaleeta aya eno naga rijalu qawwamuna ala nisa yaleeta ndowooza yajja ku ibn abbas naga qawwamuna ay umara be bakulembeze omukulembeze nam aba wawaggulu okusinga kwakola ki gwakulembera era omukyala tayinza kuba nti ye mwami muki mu maka kati obwo obukulembeze obw'amaka nga obutadde ebbali nam kitegeeza nti abasajja bakola ki basingako yavunula kawamuna n'agamba umara era wansi ngavunula ayi nam yaleeteramu ne ayi eno wali rijaali alaihinna daraja abasajja be basingako ayi yekomaawo kawamuna bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd bisababi tafdili sinzira ku ebyo katonda byasukkulumya nabo abamu kuki kuba naawe kuba katonda yafaddala abasajja ku bakyala eyo tafdil min indihi yava wa katonda nga ekyokulabirako nam bukulembeze obutulaze fenna tetuli bitonde fenna abantu n'ensolo tuli bitonde fenna twenkana lwaki omuntu wanjawulo ku birala musigire wa allah walaqad karramna allah yamusukkulumya yamusitula kati neeno bwefaanana takrim ne tafdil yava wa katonda ate wa bima anfaqu min amwalihim musajja yalabirira so omukyala yakola ki iwe bali abakyala sheekha abalina sente zaabwe n'alabirira ewaka gwotunuulira ebintu ebitono ngaate tugasha wadhi la yukhasu alaiha ebitatera kubaawo ebyo si bye tutwalanga kwe tupimira ebirala ku kyalo kyewammwe basajja abakazi bameka abalabirira bwe kubaako abantu 5 kuliko abakazi 10 abalabirira ki abalabirira amaka toyinza ate kukifuula ekyo nga eki ye qaida kati tafdil mu butonde omusajja yamutonda nga obutonde bwanjawulo obw'omukyala ekimufuula ow'enjawulo kimufuula ow'enjawulo emirimu egikolebwa omusajja gyanjawulo kujaki kugy'omukazi kugy'omukyala waliwo emirimu ngaomukyala tasaana gikola newankubadde ensi egenda ekyuka n'embeera embi ewaliriza abakyala ennaku zino betulaba nga bewanise waggulu ku makalina baweereza ki omusenyu naye gyo mirimu gikolwa ne takisi bazivuga ne takisi baagala bakuba ebijji booda bazivuga ebyo byonna baasi bazivuga baasi bazivuze ne tuleera nam ne aya togyerabira ibnu kathir gye yamaliriza nayo wali rijaali alaihinna daraja gyeddaala ki eryo basajja be basinga ku ki ku ddaala ki eryo kuki ku bakyala kuba be babalabirira sheekhe ekyo kitegeeza nti omukyala n'emirimu gy'akola nakyo kiba mikendeevu nga ye tekiyinza kutuuka ku gya musajja hatta tugamba mu mirimu gy'eddiini oba era budda mu tafsiri ibn kathir tafsiri endala naye nze nesinga kweyambisa nnyo ibn kathir gye omutima gwange gukitebenkerako nnyo yaleeta sababu nuzuli ya ayiga nti wala tatamannaw ma faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu walinnisai nasibun mimma iktasabna wasalu llaha min fadli eraga nti ebirungi tebifuna nakwegombwa wabula kukola ate nomala nosaba nani mnyazi mungu ne allah birungi tebegomba bwegombe nti wegombe enkya obeere mugagga wegombe enkya obeere mukabaka mbeera n'ekirooto kirooto naye abakyala bajja eri nabbi ne bagaa nti lwaki abasajja batusinga bo balwana ffe tetulwana bakola hijja ffe tetukola yakuzuuna wala nakuzu n'ebirala byebakola ki byebayogera kyahijja kyo tekiriimu naye nga hijja era ekakata kufu embi kuba ffenna naye omukyala ateeka okuba ne maharamu kati
naam katonda nassa aya wala tatanamannaw temwegomba katonda byekulumye nabyo abamu ku bannaabwe aga nti abasajja balina lirijali wala tatamanna mafadala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibu mimma iktasabu walinisai nasibu mimma iktasabna buli omu alina omugabo gwe okusinziira ku kyakola kyapakasa naye ekifuula omusajja omujjuvu bingi nga ate omukazi takola ki tabirina obyo yalabirira awaka omuntu akulabirira toyinza ga nti mwenkana abasajja be bakulembeze oyinza oga nti kati wano bateekawo omwenkanonkano gwajja naye abaga nti omwenkanonkano gwajja njagala bambulire baminisita abakyala bameka n'abasajja bameka tugende mu kitongole kya poliisi kyokka oba omwenkanonkano gwajja enamba yaki yabakyala mu poliisi yeyabaana tugende mu magye anti mu butonde era kati obutonde bwabwe ebyo si bintu byabwe nnyo kati ekifuula omuntu omujjuvu bingi naye nga mu byo mulimu annubuwa obwo bo tebabuweerwa ddala ensonga weeziri teri nabbi mukyala ensonga weeziri lidhaafihinna banafu kiri ekigambo kizito ekyobwannabbi mulimu okuvumibwa mulimu okukubwa nga tebajja bisobola mulimu jihaadi n'ebirala obwakabaka abasajja be basinga okuba ki bakabaka era nga tetusaana mu nsi yonna bukulembeze kusinziira ku hadisi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuflihu qaumun wallaw amrahum imra'a tebagenda kwesiima tebagenda kutuuka ku buwanguzi tebagenda kuwona naligere tebagenda kulokoka n'ennaku zino abantu bakivunula bw'ogamba okulokoka bamanya bayinza obutakutegeera bamanya buno obulokole so nga ekigambo bulokole naye sheekhe bungereza ng'ekulaakulanye ani akola queen yafugayo gundi balonda katikkiro naye nga yali ku ntikko oli bamuleka mu byannono naye bungereza yemu ku nsi eziyina ennono ziyina ennono naye ezitakyukakyuka singa ate waaliwo omusajja kyandiyitiridde gwe ddira amaka go olina amaka taata Huda omulamba Abu Huda maama Huda tonyiigire badde manyi nti akyasoma kati amaka singa gatambuzibwa omukyalo omwezi ogwo ojja kulaba nga buli kimu kyonna kikyuse tebasobola ebyo si katonda teyabibawa naye balina dipatimenti ezaabwe balina dipatimenti ezaabwe kati obusiraamu si kumuzza mabega wabula katonda yamutonda ng'alina awaarudhu ebimutuukako olubuto olwo gwejjama gwe bakuteekeko buteesi kakalaamu wano omale nako olunaku ojja kuwulira nga ki emirembe gikuweddeko naye omuntu n'asitula olubuto n'amala okusitula n'ayonsa alina gundi asuulumba buli mwezi ebyo bimufuula tutera okudduka bino ebyadduyiro naye bw'ogenda okudduka oyinza ogenda ng'oyambadde essaawa naye olunaku nga wabadde okooye bulungi owulira nga n'essaawa ezitowa essaawa ku mukono kati ebyo katonda byebateekako si byangu tebasigala kyekimu baba beerabiralabira banyiiganyiiga obutonde bwabwe bwakwerabiralabira kunyiiga akantu kyobola nti yukthirna laan nabbi yaboogera bangu okuva mu mbeera bakutegeera ngeri gyogenda kuwangala olw'ebintu byebayitamu embeera eyo yokka ey'okukola abamu enjuka zisooka okumuluma neyeetikka ebirala yenna nga teyeewulira bulungi
emyezi 9 leka ekyo nkivuddeko naye embeera zamala mugondi mukusuulumba yenna aba teyewulira bulungi bava ne mu mbeera sanga munyiivu kuyonsa eyo bingi nnyo kati ebyo bibafuula kyobola nti Qur'an yagaa nti wastashidu shahidaini birijalikum muteeka abajulizi bameka babiri mu basajja mumwe webataba basajja babiri farajulu wa mura'atan omusajja omu antadilla ihdahuma omu ajja kwerabira fatudhakkira ihdahuma al-ukhra omulala ajjukize munne kati ebijjuza abasajja twogedde be bakulira amaka ekyokubiri ekijjuza abasajja eddiini naye bajjuza kubanga ebintu bingi abakyala nga tebabikola mu ddiini mathala bwabeera asuulumba nam tasaala tasiiba ekyo kimufuula omukendeevu tajja kuba imaamu nam ekirala obukulembeze bulina kuba bw'abasajja ekirala nam n'obutonde katonda bwe yali atonda abasajja yabatonda nga abalina kyebagenda okutuukiriza mu nsi nabano balina kyebagenda okukola buli omu alina omulimu gwe kati obuzibu bwe bujjira ffe kyetuvumirira mu busiraamu ennyo omusajja okuva mu busajja katonda bwe yakuteekamu ate noyagala odde muki mu butonde mu bakyala ate n'omukyala katonda gwe yatonda odde mu byaki mu byabasajja kyova olaba nti katonda akolimira nnyo almutashabbihina min arrijal binnisai walmutashabbihatu min annisai wetugattirawo awo sheekhe nti ku mulundi guli era wetwava nti omusajja eyeefaananyiriza abakyala ne bwaba n'obwetaavu tatunulwamu lwaki nti asuubirwa nti mulalu kiki yeekolakola si byebijja omuntu ategeera tebisaana talina faida kuba twatunulidde nti abantu tubawa lwaki lwamigaso kati oyo yayefuula omusajja alina mukyala musajja mukazi alina mugaso ki kyoba olaba nti twataddemu ne bagaaya tetuyinza kuddira sente za gavumenti sente za busiraamu mathalan ate tuziwe babagaaya abasaasanya obwonoonyi muki mu nsi wangi bagaaya gwoba okinyonyola walmughannin abayimbi ono aleese bamasakhir bagaaya Sheikh al-Islam aleese bamasakhir sheekhe sookoddeyo ku bagaaya naam bayimbi masakhir aba omuntu mwononefu mujeemu musazi wa nsawo waliwo ne ba street kid ennaku zino waliwo bamalaaya gavumenti teyinza bakolera nteekateeka nebawa entandikwa ekyo tekirina buzibu okuba kubajja muki mu mbeera eri naye okuba waate beeyongere mu mbeera eyo yanjawulo sala amagezi obajje mu mbeera eyo kuba ebyo byonna tebiyamba ggwanga mughannin abayimbi kati ensi yagira yakyuka naye bwe tuba nti tuli ku hukumi islaami nam ghina tukiwa ekintu kitono okuyimba ekintu kitono ate tutunuulirwa kuyimba nabaki kuyimba ogamba waliwo wootera okuleeta ebyokulabirako noga nti omuyimbi yagamba bwati waliwo omuyimbi eyagamba bwati bayimbi kika ki booyogerako awo awo wanvu sheekhe naye abawara bayina shiiru bayina ghina bayina kasida bayina anashidi ate obuzibu byonna tubiyita ghina nyimba naye ghina ze ziringa ennyimba zino ezabasebatta obagobye ate bataddeko endongo
shiiru ziba nnyimba ziyinza obutabaako ndongo naye nga Abulbaqa Urandi kalamun hasanuhu hasan wa qabihu qabih bigambo ebirungi biba birungi n'ebibi biba biki bibi ne wabaawo ne ebitontome kati byanjawulo naye abantu okudda mu kusanyuka ate ne bayitirira nakyo kikosa eggwanga masakhir kati bano betunaabitanga ba comedian bakazanyiriza abakomedi wangi naabo tebalina makulu sente za gavumenti oyinza zikwata n'oziwaabo bwebanga balina omulimu gwe bagenda okukolera gavumenti ate nga mulimu ki okulanga obulango shekhe ngaobimanyi shekhe oludde mu media bagenda kukolera gavumenti bulango gavumenti erina ebintu byegenda okuadressinga eri abantu bagenda kwogerako eri abantu naye nga bano bebasendasenda abantu ensi yakyuka sijja kulamula hukumu sijja kulamula kuli am kubuna ate Obusiraamu tutera okwogera ku maslaha tunulira nnyo emigaso kati ekyo nja kikomyawo sijja kugenda muki detail tutunulira migaso naye nga abantu bano waliwo abatasaana kuweebwa beba nti bwebadde oyogera mulimu kati betutakonyeeku ba arrafiina bebaki bakuhani munajimiina abo bonna abafuusa simanyi basawo baganda simanyi balaguzi abo bonna kubanga balogo nam abo tebalina makulu bamufuuwa mmindi bonoona bwonoonyi ggwanga abantu nam kuba ensi ennaku zino ebyo byonna byafuuka funuun kyetuyita tutya funuun ti omuntu akuguka muziki omuntu nakuguka okuba komedi omuntu nakuguka okuba endongo omuntu nakuguka naye nga ate ffe mu busiraamu tulina byetutunuulira kusinziira ku migaso nga ebintu biyamba eddiini biyamba n'abantu kuki ku nsi yaabwe so sheikh kitegeeza nti abantu abo ne baba ayina ekizibu afunye ekizibu ng'omuntu kuba n'omuyimbi agamba neeyiiya omukuyimba kuno neeyiiya abavubuka bigwereddemu nnyo 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 boddayo manyi obusiraamu buli kimu bwakigaziya boddayo mu gye twayita eyo emabega nolaba nti walmuallafat qulubuhum walmuallafat qulubihim tulina abantu nga si basiraamu naye nga tubawa ku zaka nga olw'okubasikiriza obakafu adhaahum okukola ki balina kye bakosa obusiraamu naye bwe tubawa ku zaka nga bikola ki nga bikendeera era awo njogerera kino abantu bakimanye lwaki obusiraamu bwatukkiriza okuwasa ahla kitaabi awo wennyini sheekhe woba osimba akati wennyini awo wetugenda okutandikira mu kitundu ekyokubiri kubanga kati ndaba bangi nnyo bogenda okusumulula abalala bwe baati babitegedde bayinza okulowooza nti sheekhe ate naye yakoze atya naye eyo nkizo obusiraamu buyina enkizo bwa nkizo buyina solution ku buli kintu twabagamba obeera togitegedde butegeezi oba oba oluddewo ogitegeera oba obeera weerabidde naye nga busiraamu enkizo gye buyina nti buyina solution ku buli kintu ate buli kimu bwakitunulamu katuwumulemu kuwumulamu okwo Salam TV kwoli program enkizo Mustafa Mutuhege mannya gange ne Sheikh Qasim Ahmada Kiyingi Kulumba omuzirandiga naye ng'agirya Sheikh wetugendedde mu kuwumulako olina bw'obadde osumuludde naye ahlu kitaabi luliba olwo bali kusanga ne bakugamba tuleke kuba kalica oluusi abantu efuuka kalica okusinziira ebawangaalira kalica twajogerako kati nga mu bwenkamu baakula bamanye nti kino tekiriyo era akyogerako n'aba mubi nnyo
naye singa mu kifo ky'okwogera batuula ne basoma la ilaha illa kyekisinga okuba ekikulu. nze nkubiriza nnyo shababu basome nnyo era njagala nnyo basome lwamanyi lwaki ebizibu ebiri mu busiraamu singa tusoma Qur'ani bulungi ne hadith singa enjawukana zikola ki zikendeera. singa tusoma fiqhi bulungi tusoma siratu rasul empisa za nabbi la ilaha illallah bweyabeeranga mu mbeera bweti yakivangamu atya. olaba nti oli ayinza okuwala n'abamanyi baduat bamashekh naye Katonda lwamuwa n'aga nti nkanzireyo nsome mu kifo ky'okuwala n'abamashekh nze kankole ki ate abasembeza nnyo n'abaagala ebbanga lyamala obanga mwazinyi alemedde ku kwaziina kwokka kwamanyi tatudde kola ki ajja kuvuma akaafuwaze agamba oyo talina bya lumu nina ekigambo kinnayogera ku kyokusaba edduwa mu swala mu lulimi olutali Luwarabu sijja kugenda ku tafasiri ki kyennayogera naye omusiraamu omu yayogera eggamba hatha dallun mudil mubuze abuze abantu mubi nnyo nam wama balagu mi'shara alladhina min qablihim naye nga abaasooka tebabatuuka kimu kya wakati kyabwe ekimu kya kkumi kyabwe aye yalina amakulu agengendereddemu kati nam ku kibuuzo ky'obuuziza kanzireyo wadde nakikonyeeko ekigamba nti bano ebaba n'obwetaavu tubawa nage nti obusiraamu bwe buba bwawa nakikonyeeko ne wabaawo ahir nam oli yali malaaya n'anywesa bunywesa ki mbwa Katonda n'amusonyiwa nam kitegeeza nti omuntu yenna mu mbeera gy'alimu obusiraamu akola ki ayambibwa naye ate omuntu taweebwa ekyo nam kimuyamba nam kukosa balala bwekiba kiyamba ye ng'omuntu nga tekikosa balala la baasa biha ekyo tekirina buzibu n'okukuuma obulamu bw'abantu ng'omuntu. kati muntu kyatali muhtaramu atayambibwa amasala ago mawanvu kuba ffe tulina twawulirawo alharbi wa ghairu alharbi yuharibuna la yuharibuna atulumba ayo nga tumwesonyiwa mu buli mbeera yonna naye atali mu mbeera eyo tuddayo mu aya nabbi saa sallam kana yataamal maa almushrikin kana yataamal maa alyahudi kana yataamal maa annaswara nam yakolagana n'abantu bonna na buli omu. Kati ffe embeera z'obutakolagana na buli omu tuzijjawa kyetuyita abamu eddiini nenga si ddiini butamanya neiba wange baba si musiraamu seetaaga namubuuza toyagala kumubuuza olina kumuyitako buyisi olina kumuyisa la yanhakum llah an alladhina lam yuqatilukum fi ddiin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim tonda tabagandanga abo batabalwanyisizza kulongoosa gye bali abatalumba ddiini yammwe abatabalumbaganye kulongoosa gye bali wa tuqsitu ilayhim qist ebaawo hatta maa obwenkamunkamu naatali musiraamu bateekwa okukola qist gyali obusiraamu bwenkamunkamu kati bwe buba bukulagidde nam okukola qist obuki obwenkanya n'atali musiraamu olwo ate omusiraamu n'omuddako n'omuvuma n'omukkakkanya nze lumu nagenda mu masjidi salafu okusomesa wali abavubuka b'e Riyadh bampita okusomesa bayimaamu nam ebwayise ku muzikiti gwa Sheikh Abdul Karim abasooka okusomesa bonna kumpi bayizi bange naye dawulu yange bwe yatuuka okukola ki okusomesa nam abavubuka ne bajjako emizindaalo
ne bakola obwecwacwanaawo kati ebyo salafu sebo tajja bisomesaayo tajja wano oyo bwati banga liyiseeko emabega naye ngaakikola imaamu waawo yategeerera abasiraamu kigambo neewunya bwewunya ate bwe nanyumyako ne bamasheekhe banga nti ate abo bwe batandikoze ekyo bwe twandyewunyiza kye balina okukola ki okukola tukyali bubi kati kyenakugambye tisinga batuula ne basoma laqalla alkhilaafu naye gwe oli mwazi nnyo ovuma bamasheekhe nam yesu omusofa oguyiga oba oyina nebbaluwa yonna naye bwobanga wenkana ne sheekhe yenna nga mwenkana daraja nam mutwale nti muganda wo muwe ekitiibwa bw'aba akusingako muwe ekitiibwa olw'okuba akola ki akusingako embeera eyo si nnungi kati nam busiraamu buketalinga buli omu bumuwa buli omu kati sheekh al-islaamu ayogedde wano ekyenkoonyeko nakyo wano weekiri ayina be yawanga si basiraamu wabula nga bakulira nam kristu aya eri twagisoma nnyo nga tukyali ne sheekh Shaabani Mmenya allah musaasire naffe bwe tuli batugenze gyali nam tutuuse allah naffe atusonyiwe n'abasiraamu bonna n'abatuwuliriza bonna atumalire n'ebizibu wala yajrimannakum shana'anu qawm tekubaleetera katonda yagaba bakkiriza tekubaleeteranga okukyawa abantu an taadilu la yajrimannakum shana'anu qawm an taadilu alla taadilu obutenkanya olwokuba guntu omwagala tojja kubusiraamu bwaga nti oyo sijja kwenkanya gyali wabula oyina bonna abantu okukola ki idilu huwa aqrabu littaqwa busiraamu bulagira bwenkanya era okwenkanya kyekisemberedde okumpi naki n'okutya Allah kati salafi omuntu ali ku nkola eya salafu kyova olaba nti nze abamu batuukoga nti eno iddia oyinza okuba nti weyita musalafu naye nga obusalafu tokola ki tobuli weyita musiraamu naye nga obusiraamu tulina okutegeera obulungi Qur'an bawadde bamuallafat qulubihim abasiraamu abapya banywerere mu busiraamu abatali basiraamu nam bakole ki bakendeeze obulabe bakendeeze empalana oluusi kati nabbi wa aqrabun habis nam sayidu bani tamim nawa uyayna bun hisin sayidi fuzaza nawa zaid alkhair at-ta'i sayid bani nabhan nawa abo bonna tebaali basiraamu hatta lumu w'ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaba ne batuuka n'okunyiiga answari ne muhajirun naga nti awa baliffe n'atuleka yuti haulai wayaturukuna n'awa baliffe nabbi n'abaddamu n'agamba nti nam bagamba nti yuti sanadida najidi wayadauna abakungu b'e najidi baawa nabbi n'atuleka nabbi n'abaga nti innama faaltu dhalika litaallufihim nkoze ekyo lwaki kubagonza mitima naye mukyafaayo ki kyennyini maali kuba yajja nnyingi ali gye yasindika okuva e Yaman nga zaabu akyalina mu ttaka tebannamwozaako ki zaabu mungi ne wabaawo omusajja gwe twagala inshallah okumaliriza naye ekyafaayo kye kuba kiwanvu eyajja awa nabbi muhammad bamwogerako bwe bati nga nabbi amaze okwagamba nti bano bempamba walwaki taallufihim kubakola ki kubamanyiiza kubaagasa busiraamu kukola ki nam fajaa rajulun kathu lihya oba omusajja eyajja nga yenna ekirevu kisaakaatiivu nam mushrifu lwajnataini alina empumi
naam ghairu lainaini naam amaaso gamuli munda nati uljabin akizeemu nga wampumi mahluqu arras omutwe muki mumwe riwaya egamba mushammiru lizari enkutu yakoze eki agisise eri waggulu n'agamba nabbi ittaqillah tya katonda ng'agamba omusajja ono agamba omusajja oyo tyani Allah tya Allah mu riwaya endala eyamuga lam ta'dil nabbi tewenkanyiza tya katonda nabbi tewenkanyiza naam nava mu mbeera nabbi nagafa man yutii llaha in asaituhu nze bwenjemera Allah olwani akolaki ani anamutya ayamununi ahlu lardi wala tamanuni abamunsi bonna banesiga oba Allah nesiga riwaya endala eraga nti Allah owomuggulu nesiga mwe temukolaki mwe temunesiga naam kati omusajja oyo adbar natambula busungu bumuli neyekandagga n'agenda busungu bumuli bubi ne babawo sahaba omundowooza yali Khalid n'asaba nabbi Muhammad amutte busa amutemeko ensingo wangi naam Khalid bnu Walid nabbi n'aga nti yakhruju min di'di hadha qauman yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahla alislami ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق سام من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاد مرسل ويو نعم oba mu lubulu oyo mugenda kuvaamu abantu oba ku mugongo gwe dhidhi yegundi yebanga layini luse lubu kika nam mugenda kuvaamu qauman yaqra'una alquran abantu abasoma ki Quran la yujawizu hanajirahum nga tesukka masabiro tebasukka wa shekhe nam soko okomaawo nga tesukka masabiro soko oddemu description y'omuntu ono ebitendo bye nga bwe yali afaanana nga ayina ekirevu kinene kisaakaatiivu nam ayina empumi amaaso yenna gamuli munda kathu mushammiru lizari enkutu akoze eki agisise oba agikwatiridde Allah mushammiru enkutu ekuma eno waggulu mu ntumbwe nam naye nabbi naga nti mu luseru oyo mugenda kuvaamu abantu nga basoma Quran nga tesukka wano amakulu basoma la yafqahuna maani alquran Quran tebagitegeera basoma muwawa batandika okusoma aya bakafuwaza abaki abantu era be bakhawariji siima akabonero ak'abakhawariji akakulu kuva ku bakulembeze ab'amazima ababalondeddwa abasiraamu oli kasita ava ku mukulembeze hatha khariji kulembeze tayawukanibwako shekhe nga tuli mu kattu ekyo nekitero kyogerako nayagala okusomesa omusomo gwa alamatu lkhawariji bonero bwabaki bwabakhawariji naye omuntu ayinza okuba nga salafu yagivaamu dda asba khariji nga yafuuka mukhariji naye nga takolaki takimanyi yadwaga nti akoola abantu eri salafu naye nga abakolaki okunyooma abamanyi okunyooma abantu n'abatali bamanyi abantu ababulijjo anti nabbi yali abatendako yatuuka n'okugamba nti omu ku bo bw'oba obalabye onyooma okusaalako kwabwe n'okusiiba kwabwe nam bajja kusiiba nnyo otuuke n'okunyooma okukokku kwabwe n'okusaala ng'olaba ensaala gy'asaalamu gwe toyina kyokola nze ndiwa naye ng'ebyo byonna tebikola wakuono nam musajja ng'atya annyo Allah enyimirira gy'ayimirira mu swala obwewombeefu obudde bwawe swala naye nabbi yaga yamruquuna min addiini ebusiraamu bagenda buvaamu kama yamruqu assahu min arramiya nga akasaali bwe kava mu mutego la in adraktuhum naabasinkana nja kubatta olutta lwa adi nga nabbi yagamba
era abantu abo batandikawo ku mulembe gwani gwa Ali ibn Abi Talib abashiya ne batandikawo n'obukhawariji ne butandika nam naye nga kasitova ku mukulembeze ow'amazima fa anta khariji bw'otandika okulamula ku bantu nti bakafwadde olw'amazambi fa anta khariji bw'obalamulako nti boonone fa anta khariji bwe weezakka mu bantu nam nti gwe oli kitalo nnyo fa anta khariji ovudde ku mulamwa kuva ku mukulembeze kati wano tulina obukulembeze obwo obusiraamu bugeza bugeza obumanyiddwa era abantu bwe beegattako ne bakola ki kati mwate mutandikawo mutya ne mugamba nti ffe tulina abakulembeze abaffe tulina emizikiti egyaffe tulina bano be batukkiririzaamu bano abatatukkiririzaamu abo si baffe nam ebyo byonna biwanvu naye omusajja oyo yava mu ki tubadde kukuwa allafat qulubuhum abantu nga bakubaagazisa omusajja we bwe yakiraba nekitamuyisa bulungi n'awakanya nabbi nga nadda muwadde ku maali y'obusiraamu ensibuko yaki eyo entandikwa y'obukhawariji kwolwo kuba nabbi yatulaga nti ono yagenda okukola ki description nze shekhe gye neewuunyiza nam eyo togyewuunya kubanga nze bwe nsanga omuntu ali bw'ati obusiraamu tetwagala amwedde omutwe tekuli nviiri ayina ekyo si kyotunuulira inna allaha la yanzuru ila ajisadikum wala ila suwarikum kano tatunuulira bifaananyi byammwe tatunuulira mibiri naye atunuulira ki kiri ku mutima kiri mu mitima abantu bangi ng'ekifaananyi kye kya busiraamu naye ng'alina essabo yaba musiraamu sheekh eri agamba nti ogamba ku kyekifaananyi eri agamba nze oyinza okundaba wano nga sisaala naye nina eddiini yange mu mutima byonna katonda okutunuulira mu mutima laisa al imaanu bitamanni wala bitahalli kigambo kya hasan walakin ma waqara fi lqalbi wasaddaqahu lamal naye ate si kirungi ate tufuule miizaani kino ekyokungulu akife kyetuwakanya sheekha ekyo abantu bakyogera nnyo omukyala aganze nze ekyokuba nti seebikkirira oba nti nyambala bwe nti tekitegeeza nti siina ddiini nze nina eddiini yange ku mutima sisaala naye nina eddiini yange ku mutima obusiraamu tebutunuulira kungulu nti ye mikiyasi kwe bupimira ki eddiini y'omuntu ate tebutunula munda mwokka naye ate munda bwe mubaamu eddiini ebibala bibeerawa kungulu naye ate omuntu bw'alaga eddiini kungulu nga munda teriimu nfu oyo aba mubi nnyo oyo aba mubi nnyo munnanfuusi n'okubuujo ayinza n'okuba nga mu sheekhe kati mu bantu abaweebwa tukyagenda mu maaso bantu balayika bangi sheekhe naye bw'ogamba nti omuntu okumwagazisa eddiini kimuweesa ku maali y'obusiraamu abantu tebalowooze nti buli muntu yenna bw'aba ayagala kufuna ku kya busiraamu asembera najja naye kirowoozo n'agamba nti nze nno mbadde ndaba abasiraamu mwandikoze bwe muti ne bwe muti oli n'alowooza nti ono akwagaliza kirungi musajja waffe nnyo oyo bamanyi nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bamanyi ba tafsiri Ibn Kathiri babanyonyola aya eyo baga nti yurja nafuhu au yukhsha dararuhu tumusuubiramu akalungi oba tukola ki tulina akayinza okutuusa ku ki ku umma eyo tumuweeko wano kati twatandika okusala kiringa birabo oba nguzi asinguzi biringa birabo kibanga kirabo kati nga bwe tusala dhuhiya n'owaako batali basiraamu nam baga abasiraamu balungi batuwane ku ki era idi baba gyesunga eridi bagyesunga batuwane ku ki ne ku nnyama katutumireko sheekh barakallahu fiika nga tuwunzika sheekhe mu ddakiika emu sheekh Dr. Muhammad Hussein Bowa tukutumidde nnyo mukadde waffe sheekhe waffe ustaazi waffe maama Zaayi maama wange omulungi yenna manve nkutumidde nnyo
ate ndabira nnyo taata wange omwagalwa Alhaji Nassa Kiyenje Nammanve naye mutumidde nnyo sebe byange byebyo. Barakallahu fika, tweyanziza nnyo. Nange ntumidde Mama Huda. Nze nebaza abaami abakola omulimu ogwa kamera n'okugattagatta ebifaananyi bino okulaba nti bituuka ku umma. Shafiq Kawoya, Mohsin Kalisa, Anwar Lutaya n'abalala. Tubeebaza era tusaba Allah abavubuka bato naye omulimu bagukola nosanga essaawa zino bakyali ku mirimu. Allah abanyweza abo abakyala abanaategeera embeera yaabwe. Kwamna usajja ava ku mirimu saa 6 agenda addeeka kyala amukunye nti ennyinda agisaga eri bwana efuuse enkata awulidde. So nange mbatumiddeko ne ntumya ne mukama wange Haji Abdul Karim Kalisa, musajja mukozi w'emirimu gy'Obusiraamu, bamutuumye bingi nnyo naye tusaba Allah amunyweze. Tetujja kusukka waawo, tusaba Allah abawe emirembe mu kiro kino ate yakibayiseemu bulungi. Wassalaamu alaykum.